This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road ku Entebbe Road balina Nakawuka Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5 ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko Koona Namasanga Mabombwe Phase 6 and 7 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Nampunge ne Gobero Muguluka amasannyalaze n'amazzi weebiri ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873 Aliya luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muzale kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno ababura babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Kale, to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Saymore. Saymore Kawalaata. Oli otya my brother? Obulamu bugamba butya? Life is fine. Akantu tukola. Akantu kakalubamuko ennaku zino. Fenna tuli ku bunkenke naye Tekakalubye naye. Nze ndowooza nti teri lugendo lutambula bwe luti tulina okyuka otembwe tukala ine emu nejjulako abantu bangi kakati bw'ojja okusimba
nga budde bugenze automatically oyinza obutafuna bulungi kati ndowooza tulina just kwongera kukyusaamu konokola tulina okukola naye gundi yakyusizaamu anti YouTube eyagala kufuuka nga Netflix direction eyo gye batwala so kati waliwo content gwe bali mu kuwa priority nga zino interview bino ebyaffe bye tukola bagenda babi yani era nakyo kirungi Kasuku olaba oli mu myaka emeka ng'okola YouTube watandika mu COVID natandika mu COVID guno omwaka tuweza emyaka 6 thank you buli luvannyuma lw'emyaka 5 olina obbaawo ekintu ekikyuka so kakati enkyukakyuka tebangako mbi ebeera mbi eri banafu so nze ndowooza buli ekintu ekijja bayirowezi we ndabanga mbadde nina ekintu kyenkola naye ndabanga abantu bakyansiimirawo ne mbaako kyenkola ate abantu ne bansiimirawo kinzizaamu amanyi kitegeeza abantu they embracing ekipya kyenjagala okukola era nze sina content gwe ntaddemu maanyi gange nansala naffe kati bwe tunaatuweza emyaka 6 I think that is next month we are going to roll out some new content tulina we twasinze olaba amaanyi gaffe we gali twagala tandika kugendayo tulabe nti tucapitalizinga ku ekyo ekintu but of course kati bino tuba tubyogera bikwata ku buli YouTuber ba YouTuber bangi baze ne bangamba Kasuku ng'ekintu ekyatambula kibi ne mbagamba nti okukyusaamuko you have to after period of time a year or two you have to rebrand actually kino ekintu kyajja ne tukikola bulungi mpaka waligwa singo kireeta kino you made YouTube easy tugikozeemu kyetugikozeemu naye kikaddiye akitegeeza nti tulina okuwideninga tugendeko waawalala ekyokubiri waliwo bagenda otuko time okujja bakole bino ate nga batusinga ng'ate bo bakireeseemu obwongo bungi kati kitegeeza ate gwe olina okwesenvulako kubanga ate bw'otunula ku types of content tuwanibadde tukola tetunakola bingi so nze ndowooza ntwongeremu obudde mu kukola bye tukola ate bwe tunabyongera obudde tujja kizuula nti tubadde tuteekamu amaanyi mangi ne tufuna kitono mu bye tukola nga wali osobola okukola olunaku olu lumu omanyi mugundi gye waŋŋambye mulimu namwando nina mukwano gwange nkola naye okubamita Lawrence akola ku vision eyo twalina bye yali agezaako okuntunulizamu ku bukedde we baali ne kati we bali nantuuzaawo naŋŋamba Saymore okimanyi nti nno singa tubadde tukyakolera ku peesi ya bukedde Bosco abadde aliko ssente nantunuza wano guno omutwe omanyi nzijja okukolako emboozi nga simanyi kyenkwagalako kategedde bulungi ne tugenda ku event ye mu field naye nga gwe tumanyi kituufu kikyonoonya kati era kye tulina okusinga okweraliikirira ensonga lwaki bwe wajja mu mulimu guno waleetawo enjawulo nti wakwata kye mwali mukola mu red paper n'okiteeka wano kategedde bulungi singa tufunayo kuva ku mitwe egyali mu bukedde ne gijja mu kantu abantu mugenda kuva mu YouTube mwekka. I think we are doing a lot of the same, which is kind of also hindering us. But ekirungi ekizibu tukiyina ne potential solutions tukiyina tukimanyi. Tukiyina tukimanyi ne kye tuyinza okukolawo. Kati katusooke ffe twesikemu tulabe then ebisigale tusobola okulinda ne tulaba ebinaakola ki bwe binaatusanga. Njagala kwebazeera omwezi guno watuwa Bosco story ya Bitanda wagenda paka Masaka nagenda awo nno wetulaga by the way Kasuku rakupalo mukatonda alina ekitabo kyatampa kyekweyogerera naye ebbanga litukoza amawulire njagala kwebaza Mukama nti ekifaananyi kyaffe kikwataganye n'amawulire gano getukola kati ekisinga okunzizaamu amaanyi kwe kutuuka ku balina amawulire nga gamba muganda wange Saymore obadde ogamba otya kakati tulabika we are doing a disservice ku betuweereza kubanga batuwagidde ne bakwata ebifaananyi byaffe ne babigatta ku mannya gaffe nga tulina bingi byetusobola bakolera out there naye nga tetubikoze ne tusigala nga tuli mu reactions kati ngenda kuwa example ngenda kuwa ekintu kimu ku bantu 10 abakoze reaction ya Bosco abantu 8 babadde bafu
Babadde bafu. Yes. Batya. Badde bakuba reaction enkyamu. The best reactions zibadde Masaka gubadde mukisa gwa Kasuku Live g'abantu be Masaka. Abagage be Masaka kulabikirako ku Kasuku Live nga bakuwa the best reaction entuufu kyetegeeza. Exactly ekiri ku ground. Kubanga Kasuku ajja buzi n'agamba ndi wano ku Brovard oli n'aleka byagenda okukola n'agamba Kasuku ampise. Katugende ku Brovard. Tulabe ekiriyo Kasuku kyagamba. Kasuku erinnya lyali lina byabadde ako babadde babiraba kati Kasuku akugambye ndi ku Brovard jangu tunyumye mu muganda wange. Ya. Bwe tuba tuli baakuwa abantu bano ddala content owaddala. Tulina okutaako ku bigere. Kituufu. Kyokka ate bwe tunaakikola obulungi tugenda kukizuula nti ojja kugenda Masaka okufuna interview ezo omala ogenda obeeko by'omaliriza. Okole ebibyo. Okole ebibyo. Kubanga tussaamu amaanyi mangi naye because tusambulira mu ssaako y'abantu be bamu. Kati ngenda ku example kapo ffenna waffe. Waaveewo Kasuku Saymore ate neera Saymore we n'amukubira. Kubataana bamukubira ayinza okwadojingamu babiri naye basatu tajja bakola ki? Tajja badonjinga. Yateeka ku space y'emu. Ya. Ya. Kakati ndowooza nti ffe ababaddewo ku Katonda basaasiddemuko eno space ya gundi jangu tuyiseemu eggayi tugiveemu tukkireeko tuddeyo kkowa. Tugende wali. Omanyize nina ebintu bibiri oli asobola okukozesa ebigambo bingi okunnyonnyola embeera nga n'ebigambo ebimu biweebuula naye ate nfunamu ekigambo ekyo mboozi ya Yesu bifuna oli kadaama yayogera ebigambo bingi nga munyeevu naye nakolamu ekigambo kimu muve wansi w'obuti. Kirabikanga ekyokunyoomerera kubanga olumu ziba wooteeri naye amakulu gaakyo genda osanga emboozi eyo kubanga emboozi ebise ebisinga tezirabikanga bwe zikola ki? Bwe ziri. Twakolako emboozi eyo naye before waliwo omwana yabeeranga ku intaneti okwo nga abantu bamwagala nnyo n'omwana ono yazadde yamuli mukyala Nzola yamulimu nnyo nga abasabira yali mulwadde kakati batuka bamutwala eyo 40 okumuziika. Tutuuke 40 ate bamaama wajja agamba nedda bamuziika wano tumutwale eri ate keyateeka amulemera abagenza okuziika tutandika okubuuza keyateeka taata bulijjo alabirira mwana we. So emboozi zibeera mu mboozi when you're there. Otuuseewo. Ate ndowooza tuba tujja natuyambako abantu bangi abatuwaana nga tebandwadde tebatuwalana. Naye mu kunoonya waakyawe eddakiika 5 ogemaliza omusajja omuyingidde nga badde onoonya waakyawa. Ya. Abagenda mu field ngenda bawagira. Era ngenda basabira. It's a nice initiative to move there. Manyi, I told you last month we tried to kola. Omuntu kastomanya nishiyo. Amanyi go wegali. Kanaffe tulina wetwalabye amanyi gaffe ate wegali. Wetwagala okukapitalizinga. Oba okitegeera. So nina abaana bangi be nagambanga nga bajja ku spark awo Kasuku twagala naffe kola nga byokola n'omugamba nti naye bino bye tukola temuli ssente ebyokuba mu maaso ga kamera naye ate kino kirimu ssente kino but bw'omulaga niishi n'omugamba kwata ku by'obulimi kwata ku kyakino oba kitegeera era ngamba nnyo abantu awo nemaga nti nina YouTube channel ze mmanyi nze sifunangako 1 million views wadde ng'ate ssente nzikoze naye ate waliwo abantu bemmanyi nga akola story emu omwezi nemu emitwalo 3 ejja views neweesanga nga maybe n'obusente bwe tukoze ffenna abukoze mu video kye nga nyuse. So it is good to know era abantu abali eyo saagala owooze mbwe Saymore mutuufu ye bannange tukooye mugambe ku bannammwe abali eyo ate si ffenna tujja kukikola naye kijja tuyambako okukendeeza kale tuyambeko n'abalala abapya batalina ssente zigenda kulinnya. YouTube erina gyeraga nabisomyeko awo bye bagendamu naye kansooke mbigezeseemu nga sinnabigaba but you on the right track Saymore where you're moving. No by the nze every after 5 years nina enkola yange ekaluubiriramu abantu naye every after 5 years nzinabune neetunuulira neweeyozaamu. Nze mu bulamu sirindangako kuŋŋambako kubanga abakugambako bajja bakwetegekedde. Abantu ekisinga okututabanya mu bulamu tulinda batwetegekere
era nze kasantandika balabanga ngamba bukanga bukyali wakati bwe tubadde tutandise badde banaatera okutugambako. Badde nsaba otubuulire story ya Bosco Bitanda from you eyaliyo ku ground eri ki kwatize bino byengendo sigalangamu gwe bw'omala ogituwa nga nfuna saidi kati gwe yabadde ku ground because bingi bitambula ono ayina so naye kati gwe wabadde ku ground mu kulaba okuko from your lens give us the story. Ekisooka omugagga Bosco Bitanda okusinziira ku nze yali abadde musajja mukozi omusajja omukozi akola ne mukyala we ono namwandu badde bakola bombi naye abasajja Abaganda kati gwe wakateera otandika okubeera nga kimbaddeko ne kapo wakateera n'okumanya nti nno myaka gyolo giringanga kati ng'ena okumanya nti kino tebakyogera mu kamera ali gwe nalese wakatajja kitegeera nti ndi mu kantu kati Bosco Bitanda n'abeera ne mukyala we ebbanga ddene omukyala tamanyi nti nno omukazi abeera ne mujja we omukazi yalwawo kitegeera oba kikkiriza nti omukazi sobola obbeerawo naye nga nina mujja wange takikkiriza tekibeerangawo paka kati naye abasajja gye tutuulatuula eyo babitugamba Kasuku olina omukazi mu baana abaana balina mu bakazi bano muganda bange bali mu mukazi omu zaalawo ku baana ebbali kazi bajja kukutawaanya baana bajja ku family ejja kukutawaanya wona abeera omu bajja kubeera 5 against 1 lwaki ekyo nkigamba bw'otunuulira bannamwandu ba Bosco abali serious nti abadde abalinamu abaana kwe kulina alongo ndoza alina basatu waliwo n'omuwala ndowooza gwadde akola naye ku gundi ku bondi kategedde bulungi waliwo omulala gwe nawuyo owa 2018 naye ayinza okuba ndowooza luto lwajjanga lwansobiiso byawo ne bano babadde serious baki bakyala be tebalina mwana asukka myaka 5 bonna abadde yakabazaala recently yakeera bukeezi ku makya n'agamba ekijja kikole ki kijje era we kyajja ate n'addayo because wa mukyala we n'atandika okukola make good kati mu process y'okumakinga good Bosco asobola okuba nga yalama okumuziika empugwe wa mukyala we byonna mu kugezaako omukyala asanyuke kubanga jjukira omusajja yenna ng'okoze n'omukazi n'ogaggala naye omuntu gw'okuseparatinga n'otakityamu oli oba mulalu lwaki bw'omanye ekyo omukisa gw'olina gwali gwa mukazi ebyo bintu bikola nti omukisa gwa mukazi anti tokigezesangako naddala ng'obudde bukuweddeko biyinza obutakola naye toyinza okigezesa mu ssaawa embi tulanko yali abaddeko omugagga n'ayavuwala n'addayo wa mukyala we yabadde asinga okumanya byonna ebyenfuna byani ya Bosco kati process ya Bosco okufuna abakyala abalala wewava oluwonko wakati wa mukyala Bosco ne famire ya Bosco era godde mbigambya Nyazaala agamba bakamwana tuba tubaaga ne tabani waffe bawasa abakazi abalala batukyawa otunula bwoti ng'omukyala nti ani ayinza okubanga ye yawagawaga bba wange maama we ali atakyali munamu atakyali n'amaanyi kati ebizibu byonna ebibadde mu mboozi ya Bosco byatandika ku lunaku olwo then okufa kugenda okujja nga tebakyakommunikatinga kubanga singa baali bakommunikatinga byonna byali solove ani Nyazaala ne fasaidi y'omwami ne mukamwana baali tebakyayogera ng'omukyala yanyiigira saidi y'omwami nga tewali communication nnungi ate tewali wakati awo muntu abagatta saidi bbiri kuba ebisinga family zirina obutakkaanya ate zibaako n'omuntu owa wakati alujja eno bw'aluzza eno kati ekisenge ekyali wakati wa families ezo kyekyatuka paka ku ddira eyo okalegedde bulungi so awo oyinza okugamba nti y'emboozi ya Bosco lwaki twatuuka awo kati ng'omukyala ayagala
omwami bamuziike eno nga she doesn't want anything to do with the other people anymore. Thank you. Ate nga ne bano bagamba nti mutabani waffe tumwagala eno. Tumwagala wano. Oh. Okay. Now this is understandable. Kati time neetuukanga era boddayo n'otunula mu nsalawo y'omulamuzi Victoria Nakintu. Akulaga nti abantu bonna baawanga obujulizi naye nga tewali aleeta agamba nti omugenzi yaŋŋamba nti bagenda muziika Mpugwe nali ne gundi nga takuwa na direction Dimboozi bwe baagimunyumiza kubanga bwe mba ndi wano tuyinza okuba nga tuli mu kwogera ku yafudde kati mulayine ne ngamba naye naye bagenda muziika Luweero eyo naye nange nasazeewo kabanziika Matugga. The direction connects nga tewali alina kyova olaba nti omulamuzi atuka time n'agamba nti nkoze ntya okusalawo okuyinza oyamba okunyiga emitima gino ebiri buli omu aziike omukazi sigaza abaana bo kubanga bano baana bo singa otuuka kubanga oddayo mu kkooti olunaku olwasooka nyaza yali bita nnyo era omulamuzi n'amugamba ebimu obireka tuli bakazi gundi yali mpanvu naye ate kyayamba omulamuzi okumanya enkwatagana ya families zino ebbiri omulamuzi n'ategeera nti singa ngamba emirambo giri giziikibwe omukazi ono ayinza obutasobola kugenda kulima ku bannabe kyokka ate ne bwe yandigenza obbalimako basobola okukuloza ebintu byensi bizibu osobola okugenda okulima ku bijja ku lunaku lw'oligenza olima ku bijja ne babawo ekizibu ekikwewaka ne bakuloza. Then Bosco n'agamba dde wa maama we olw'ensonga nti n'obuwangwa bwabadde actually point y'obuwangwa yabadde enkulu nnyo mu musango guno era oludda lw'omukyala lugenda mu kkooti okwewozaako lugamba omulamuzi nti ebyobuwangwa bisobola okukyusibwa bw'abanga omugenzi eno yewiiruye gye lyakola ki kubanga no buwangwa bali bagamba ono ye mukulu w'olujja ne bifanaganako bwe bityo alina omutuba ne bikwataganako bwe bityo. Omulamuzi mu kujungula enneewozaako y'omukyala ne mugamba naye tosobola kukuba buwangwa nga gwe ekikufuula omukazi omusukkulumu ku bakyala banno ye certificate ya customary marriage gye wapresentinga ng'eriko n'ekigambo Buganda Kingdom. Kakati tosobola kukozesa buwangwa kusukkuluma ku bakyala banno ate n'ogaana obukozesa ku kino omukazi we baamuwunzikira. Ekyokubiri kyekikyo ngambye nti Bosco okusalawo okukola kubanga ekyo kiwulirangako nti mukazi no wandizaddeyo ku baana ab'ebbali bajja kubonaabona because of the cases abasajja zibadde nga bakola ki bafuna bw'otunuulira ewakali n'ettaka lyabwe lya family n'ettaka eryo ligabwanwa kati mu kugabana abaana ab'obuwala balina endowooza nti bw'ava mu bulamu obw'ensi kigenda kubeera kizibu omwana wo okujja ebukojja abeeko kyakola ettaka liba ligenda kufa era ekyo kyogerwa nnyo zene muzeeyi balina amayumba awe katulira bonna bakawala kibasiiba boogera tiwaki naye tubeeko kye tukola kubanga olumu kikalubamu abaana b'omuwala okukomawo okategeera bulungi kati olumu batunda abamu baatundiranga ebweru batunza abalala abatali ba mu famire kati Bosco kyakolanga ettaka eryo alikola ki aligula naye era bwe yaligulanga ettaka eryo teyalizza mu mannya ge ekyapa yakiteeka mu mannya ga ssengaawe okategeera bulungi so kitegeeza nti yali akyavaliwinga ekifo ekyo era omulamuzi yakozesa ensonga eyo naye kati ebyo byonna bigenda mu maaso ng'ate Bosco ye ne mukyala we because ayagala mukyala we just ensi etuuka butuusi n'ebaako byekutuma okukola alina bye yasigalanga asuubiza mukyala we okategedde bulungi kati bye bitutuuse okukonflictinga awo naye nga gyonna gye kiva nti mu famire wakati tewaaliwo bridge muntu nga asobola okugatta abo ababiri nkitegedde so kyekyo so that is Bosco Bitanda from an eyewitness perspective kana akantu nakagambako aba TV nembaga nti bino bye mukola kati nga bwolaba ezo show za Saturday muleete bano abaana abagenze mu field batunyonyole kiki kye baalabye alien skin ne paraso nga balwana bakuwe eyewitness account kiki kye basanze ku ground
Mukugu ajja azimbira ku byetoolodde. Omukugu azimbira ku ono bye yalabye n'aripootinga. Oba otegeera. Bukedde yalinga ekikola ekintu ekyo ku Sande. Kyokola nti egundi abagawikiga beganjawulo. Nga baleeta bano abantu ababeera oli n'akunnyonnyola story nagenzeeyo nasanga kino nasanga bintu ekitegeera. But anyway, that's like what's up. Then ndowooza story endala etukutte nnyo omwezi guno nakyogerako awo yali ya Lutalo ne Mukunja. Mukunja agagamba Lutalo kati yazze mu TikTok. Juzi yayogedde n'agamba nti ebimu ku ebyamuvirayo okwogera ebyo ng'agamba nti kati Lutalo agenda twala bakadaama be. Abadde bamuwagira amanyi n'omuwaayokko ku nkalu. Which was a legitimate reason for me nenga nti babanga ekyo kye kimunjiza. Omaye omugaati omuntu atandika Olutalo ne mubuuza ofaaki nga temukiraba. Naye oli bw'avaayo naga nti nze obuzibu bwe nnina ne Saymore atandise okulumba abagagga bange ate abagagga bange bavaako omugaati. Ogamba owaaye akasita atuwadde ensonga. Now what we make of it ne kidda wali. However for me kye nnalabye ku Monday twakola stories nina gye bayita weekend wrap up. Stories zonna almost 90% ze twakola ku Monday zava ku TikTok. Not nti bazisalamu nti interview, no. Bayimbi zaali z'abayimbi naye nga bazikoledde ku TikTok live. Nenjagala okubuuza kati TikTok abadde yeesibye ku kya TikTok asigaddewa. Kubanga tikirabika omuyimbi azze mu eno space. Luli babadde bagamba teyandize. Kati si Lutalo yekka. Azawi yagguse, Epas yagguse, Lilo Pazo kwali, Bruno K omu ku b'amaanyi abaliko bagguse. Fefe Busi namulabako waliwo Gravity we yabeererako ennyawo. Bebe Kulu baagira n'atukoleezaayo once a month, n'atukoleezaayo essaawa ngezi ng'ali okwo. Buli kimu ne kitambulira okwo. TikTok ayina ensonga yonna eyeraliikirira. Nga TikTok hanayiraliikirira gwe alina osooka okweraliikirira gwe Kasuku. Ensonga ekisooka lwaki omuyimbi takyalinda bigambo ebyo kubyogera ku after 5. Kubanga otuuka n'olaba omuyimbi ng'ali n'emboozi gy'ali mu kugaba n'ogamba eno singa agiweredde ku show yange badde egenda kuyikwira y'amaanyi ng'ali mu byogera ku ki ku TikTok. Kubanga TikTok eyo erina generaliza content nyingi era abantu obeera ku muntu omu ng'omulaba walabeko ku TikTok eyo omusajja w'abanoonya ono wabukedde wali okuba sima bazuula omwagalwa awo abeera ku ne bakadaama we 13 nga bali bukubira babba baabwe. Ku TikTok kuliko omukazi waawe yayingidde ennyumba etannaggwa muli saa mulaba ku live ninga kuliko abantu. So ba TikTok abangi kusinziira ku ya content gwe bakola ki gwe bakola era they are still safe. Omuntu asinga okubeera n'obuzibu yeggwe omuyimbi gy'abadde ajjanga okweyabya kati nga takyakubira ssimu agenda ateekako live ye gwe Kasuku n'atandika bingayo n'obikozesa eno gwasinga okuba n'obuzibu. Lwaki? Nti waliwe twatandikidde nti kyabuvuna by YouTube ne bwetakyusa nkola ya mirimu gyayo Kasuku kitukakatako okuzimba platforms kabushenga ave namayumba gyabeera gyalina farm simanyi bagyabeera ajje mu kibuga kuwe exclusive ya ssaawa 2 okategedde bulungi. Tulina okuzimba value eyo lwansonga nti kyebakola kati kirungi naye kirina obuzibu bumu nti content ali live bakola ensobi nnyingi. Bw'obeera ne Lutalo bw'agamba nti ngabe ennamba yange ey'essimu we mumala okulikodinga osobola mugamba naye ak'essimu tugenda girekamu naye tuddemu tugambe nti eno namba ya manager wali okwogedde bubi. One backlash ya Lutalo gye yafuna teyagifuna nti kibi kye yakola naye TikTok egrabinga buli kimu newe kibanga kizenga nsobi ekigurabinga.
okategedde bulungi kati ffe tulina okuddayo tuwe value bye tukola omuyimbi addemu okukiwulira nti nno bwe ngenda n'entuula ne Kasuku nfuna bibiri nja kufuna abantu abandabira mu maka gaabwe mu ngeri eri serious abatalina budde bwa kubeera ku TikTok scrollinga kyokka ate bajja na kuntemamu ali ne ku TikTok bakole ki bansangeyo okategera bulungi so nze TikTok atalinako kyerayira because TikTok yalina content wewe gagaba TV oba yoyo kati TV YouTube ffe tulina okweraliikirira abayimbi bajja kweraliikira naye si kati kubanga bo balowooza bali mu kuva mu buwambe era tulina muyimbi gw'osaka kasa kino n'akiwulira kubanga buli muyimbi atuula ku TikTok live ye n'ayogera obubaka bwe ne butuuka agenda ababusharinze buli wamu ajjukira olunaku lwe yakubira Kasuku n'amugamba njala kukyala kutoka ntoko n'amugamba weekend otosiriiwo tujjudde oba miliyoni thank you kati bo balina obwetwaze bwe bali mu kufuna repercussions zaabwe bajja zira bajje bujja kati bonga baliwe tulinda repercussions zaabwe kano kaseera kaffe okuddayo ekisooka tukkiririzibwamu tusobola okwesigika we have to go back and build those values to be trusted thank you to be reliable thank you nti omuntu bw'aba ayagala kino the reliable choice is this one ekimu ku bisinza okutta trust yaffe mu kutuula ennyo tutuusenga munaku twetaaga okufuna content kati byonna ne taaninyumizaako ne tubinyumya I know omuyimbi oyo yeetaaga atuuka etayimu ng'ayagala okulabikira mu prime space gy'ocreatinze naye abeere wakati awo okategedde so ekyo kijja kuddayo nga Kasuku alina bingi byakolako oli agambe Kasuku twetaaga tukole show nze nakolako ko ne mwami Kyagulanyi oyo show ntuuka mu ofiisi yaŋŋamba ssaawa 8:07 nali wendi we yaleetera escalade eyo n'atulaga ne bwe n'atula tetuule nnyo kakati beera nga ava eno nange nga nva eno twesisinkane wali tube nti omusanze mu ofiisi yange because jukira interview ngenda okukola ya entertainment jukira kati yadda mu masuuti essuuti yenyine ine engeri gyekola ki kati anoonya engeri gya kiruzeninga interview egenda mu entertainment ebikola bikanga egenda ku maaso ku ggwanga effort seezo omuntu aziteeka mu kintu kyalinamu obwesigwa kyayagala wandyetaaza okugendako ne King Saha mugende ku beach nga muli ekyennyanja akulinamu obwesigwa nti nno tulina kugenda ku beach oba already awulira nti amaze okukuyamba okutunula obutunzi mu kamera y'amaze okukuyamba kubanga ekyokwogera obwogezi essaawa zino kimaze okukubibwa nti omuntu abeera waka omuyimbi n'alaba nga Fefe Busi kwali n'agamba nze embulako ogenda okuba oli abayimbi batandika okwerangira lwalwa ntukwerabira Fefe Busi kagundi wakataganjula temumpayiriza niwabaawo aleeta Fefe geza weegaane ndeeta obujulizi akazigo kemakindi okamanyi kati oyo content Kasuku ogenda muvuganya ddi luli TikTok gwa abadde wagiwa content kati TikTok yetandise okukuwaza content awo otegedde kyokka nga amaanyi ga YouTube gabadde nti nno nze nkola ne TikTok naye ngikola ki nenjiwa kati ate tandise okweexporting okuva ku TikTok ne tujja eno tusobola okukikozesa ffonna okubanga kyekikola ki kyekitambula but it calls for an immediate response okulaba tuzzeeyo tewaliwo ekibadde reviews TikTok egrabbing content waffe mwongereyo era olibadde osanga omuyimbi nga gamba baba actually bunga tebamalina kumanya nti content ono tumuteekayo abaana be bamusalaasala kati obuvidiyo genda buteekayo mukategedde bulungi kati kiki kyetugatta ku muntu oyo it is very important so TV nina gundi gyembadde ndaba kyembagambira ku TV nti kwe ku TV tumanyi values zaffe
nga olutalo lw'omuyimbi omu neggwanga erimu. Ngenda okugenda ka video ng'omuyimbi ayingira omukulembeze w'eggwanga eyo. Kale nga omwana yayitinze ka video kano. Media gyakolera agimanyi. Background yayo gyakolera agimanyi. Amanyi nti nno gwe bazaalaye ate background y'omukulembeze oyo ate alina akakwate ku media gye yatandikira. Ntegedde bulungi? Yeah. Kakati nze kino nkyogera wano newe nkusanga ng'ofeenya nga mu kigambo mulimu obukulembeze bw'emmengo bw'okuba sisobola buteekayo. Sisobola. Nja kukola ebirala bingi nekyo sijja kikola ki? Tojja kiteekayo. Kubanga wemmakuba nange mba neekubye. Gy'oli. Ntegedde bulungi? Tosobola kufuluma gy'oli. Nze nkola byange nze tebinkwatako. Bikukwatako olunaku lwasalawo okusubmitinga wansi w'obukulembeze bwabwe. Yeah. So, ekisinga obukulu Baptist weebali tebagenda kuvaawo. Kino eno weevu egenda kutuuka egende. Kubanga erina ebizibu bingi byekyaleeta. Naye we banaakomerawo eno tunaaba tukyali lwe batugenda bba tukyali ku kiri kye tokomyeko. Kyetulekwa. Amawulire Kasuku bw'otunulira ku bazungu ge bakola naffe ge tukola. Ffe tukyali ku level y'abalipoota. Bw'otandika butandisi ofuuka senior reporter. Mu myaka gye 15. Kati otandise okuweebwa ku tiketi ekujja mu Uganda okutwala ogenda reporting mu America. Kitegeeza nti kino tetuwummula. Twongere okukola. Tusobole okufuna obwesigwa okuvamu abatukolera. Era bwe tunaddamu tufuna obwesigwa abo. Bano abayimbi b'omulimu gwabwe kutambuza bizinensi yaabwe. Wonna we balabanga bizinensi yaabwe etambulira. We bajja okujja. Wabula nako abayimbi njagala mukategeere. TikTok eno yazze. Ne wala abayimbi abateetaaga TikTok. David TikTok tagyetaaga. Naliko mu show ya lutalo yali ku Africa naawo. Nindaba nga alina abakyala abalina mu sikati amawanvu bwe bati. Abatatansawo zaabwe. Tabeetaaga. Naye abo babeera ku TikTok. Nkubuulire. Bw'amaliriza ng'agenda mu music wa lutalo ng'amuwuliriza. Oyo omukyala takyusa ekyo bala nti ebifo byabwe bye bacakaliramu byebimu. Si ebbaala mpya yazze ne bagenda. Kati balutalo, the best you can do, funa abaana ba challenge bakole ki? Bakolere. Teweebonyaabonya n'audience ya TikTok is not. Kati message nga naye agenda ku TikTok. Bakulu banne gye bali abakaaba omugongo kati. Balinda kigonsi miri bagende basanyukemu. Yabanyumira ne bamukkiriza nti ye waabwe. Tewakyali kikyuka. Talina essaawa zino awulira nga lutalo tomutegeera si wuwo. Muleke. Of course, speaking of TikTok, we want to later the biggest story this month. About March. Ya mirembe n'ensambya. Ebadde nnene. Amawulire tegabadde. Mboozi eyo. What do you make of that conversation? Ekisooka nze kyensooso otegeera mu kiri kimu. Kasuku olunaku lwendi kusanga olinnya boda. Linnya boda. Oyambala otya nga olinnya boda? Nga bwendi. Lwaki? Mbeera nina gye ndaga. Lwaki teweebikkirira? Lwaki neebikkirira nabbaani? Nasangaako omwana we yali presenter mpya ku telefayina nga yeebise nimugamba gwe muyina endwadde z'okussa. Masaka agisibye amaaso agataddeko omutwe. Wali oladdeko ekiwanga. Ekiwanga is a combination of nnyindo, maaso, matu n'omuki. Kitegeeza mu ngeri yonna oyina ekitundu ekimu ekikola ki? Wekisobola okukutaasa ng'ekirala kiremereddwa. N'omusanga alina ebikkiridde bw'ati. Ne mugamba kyokka nga ne show yali tennakola. Nga show tennatambula. Tennakola. Nga yeebikka. Ne mugamba ekyo kyokola kikyamu. Ekisooka Ipsos ekyasinza obulungi linnya boda. Kale kino kigamba presenter ali eyo linnya boda. Sako face enkambwe ng'eyange kikuyambako. Oli obutakubuukira. Weetaaga ebintu bisatu oba bibiri.
Faani ow'amaanyi ennyo ajja kuwuubira oba ali ajja kutunuulira ali confused kubanga waali takusuubirawo. Mbifuna nnyo nze kati ebyo. Kati awo eyo episode esinga ojja ommanya nti face mu bantu ekola ki? Mweri. Waaki nkutandikidde eyo? Omuntu ng'erinnya walimanya nze nagamba abantu najja mu mawulire ng'erinnya nnina oddifuna naye nga simanyi linaakomawa. Nga simanyi oba naakola Mbabule FM mbe w'amaanyi essembabule. Naye kyo nkikakasa. Erinnya nalina okuba nalyo. Obunene bwali bwe nali sikola ki? Bwali tomanyi. Kaakati erinnya lye nali mmanyi nti nnina oddifuna terisobola kera makya ne limmalako mirembe. Naye ekizibu ekyo bannaffe erinnya be ligwiridde tebakimanya. Omuntu akeera ku makya n'afuuka ow'amaanyi ku TikTok n'afuuka celebrity kati n'atandika okutagala n'erinnya tamanyi ngeri gye beeyisaamu nga batambula okugenda mu downtown, tamanyi ngeri gye bakwataganamu gye bakwasaganyamu conflicts nga azifunye atagala butagazi. Kakati kyekizibu kye tulina wano nti bano abaana ababiri tebalina we baali batudde kunoonya kumanya nti balifuna amannya. Baba bali ku mutimbagano bakozesa TikTok yaabwe, Katonda n'abawa. N'abata. Katonda n'abata. Agenda bugenzi ku live n'alaba ng'alina abantu 5 n'agamba Mukama Katonda. Kasanvu. Mirembe talina waalangira, Nsambya Fani talina waalangira. Bakozesa platform zaabwe bo. Kakati we bamala okufuna amannya bye bali mu kuteeka mu bunkole essaawa zino bye baawuliranga eyo nti omuyimbi ne Bebekulu ne Zuna bye baayomba wakati awo waalingawo babbulooka bye bali mu kukozesa ebisinga ebitabadde bituufu. Kubanga public figures bangi ababadde mu mawulire okumala ebbanga bafunye obuzibu nga bagatta business ne bawukana ne bavuga emyaka gyabwe ng'esatu ng'enseero bakyeyagala. Naye nga bali ku business. Lady Titi Katongole omutongole bakwate bulungi obabuuze. Manyi tino bagenda okwawukana nga balina ebivulu bavuga. Nga bakyavuga emboozi ya Sserulungi ng'oli ye Sserulungi ono ye Nalulungi. Emboozi ya Kyewa baawukanye ne station manyi ebbanga lye bambala nga bakyatambuza ebivulu kubanga byali bibakolera. So, Mirembe Beddings n'Ensambya Furniture si be basoose okufuna obuzibu nga bakola bonna. Naye ekizibu obuzibu bwagenza obbajjira ng'erinnya lyabagwira nga tebamanyi the best way of okukwataganamu okukwasaganyamu obuzibu nga baba bufunye. Oba buzze. Okalagedde bulungi? Kakati awo weewali obuzibu bwonna byonna ne tunaabyogera. Buli nsobi wejjira wabaawo ayina ensobi ennene n'ayina ensobi entono. Oba wabaawo ayina ensobi ng'omulala takola ki? Tayina. Kati ezo emboozi nga wakati waliwo ssente ziba tezikola. Ezo emboozi z'abaavu ze tulimu wano. Izo mboozi z'abaavu. Okay, Mirembe Beddings alina omusajja. Omusajja agenda mukwana nga tamanyi kino akwatagana n'Ensambya Furniture. Ng'akimanyi. Omusajja oyo yazze kwongera ku Mirembe Beddings yazze mwawulako. Kati wano yazze mwawulako. Kubanga omanyi waliwo agula nga ye ayagala kuwagira bombi. Obakola obuntu bwabwe bulungi. Tubwagala. Erinnya likugwiridde olwo. Onkalagedde bulungi? Ya. By the way, abantu abalina amannya ku mutimbagano nga mina business ze mukola temwerimba nti mwe ba best service providers. Nga naffe bwe tutudde wano. We are not the best content creators. Katonda akyatuwadde mu buwi. Kyatukwasizaamu. Kakati ovaluinganga buli kasonga akatono akakukuumidde mu business. Bwe kuba kusirika sigala ng'osirise. Bwe kuba kwogera nga bakwagalidde mu kwogera sigala ng'okoze eki? Kakati excitement y'erinnya yagwira abakulu bano nga tebamanyi nti kituufu n'abalina amannya bafuna ebizibu mu relationship yaabwe. Kyekyabaleetera buli omu okunoonya amuwagira. Era buli omu alina gw'awagidde yasinze okuleeta obuzibu mwene emboozi. So kati go believing nti basobola okwawukana ne basigala nga bagenda mu maaso business n'etambula. Bukyabadde. Kubanga nze kino nkigamba. Mirembe ayagala ssente, Ensambya ayagala ki? Ssente. We nkutuuzawo ne kugamba Nsambya wonnemerako ne business ejja kugwa.
naye ate bw'okkiriza ne tutambuza bizinensi tujja kukola kati nga tutuula nga tugamba otyo what are the do's and don'ts. Kubanga mulembe ayagala kutugamba nti eyakava mu mbaga ayagala kuvaayo atulaga omusajja omupya adduka alagawa. Mirembe waba ali bumukwano omupya kati ati yategedde characteristics ez'abakazi abagagga. Kuba mukazi mugagga kati zo yazitegedde. Kuba omukazi bw'ofuna ssente ekisooka nga tonna kirowoozaako nti onaakwagala asobola obba ayagala kubba. Kikutwalira bbanga ki okwawula ayagala okubba n'akwagala ebbanga limala. So they have all the time okusortinga ebizibu byabwe, ono okutandika okutegeera ddala nti ono omusajja amwagala, nono okutegeera ddala nti omukazi aleka ya moving on yakola ki business n'esigala ng'etambula. Ne mumala ne muggulawo ne branch ne mugamba nti kakati tubadde n'ensambya main branch tugudde branch endala tugitadde Bulenga. Tugenda okulaba nga kati ensambya yatavaayo tugenda olaba nga Mirembe yatava Bulenga naye nga kati za nsambya bweziri wano zaki node lamu ne bugenda mu maaso kwegamba ekya business tebakirowoozaako amannya gaabasukkako naye nga kiki nkugamba nti obutakkanya mu relationships bubaddewo ate bukyabeerawo naye we muba mulina business ey'okutaasa sooko seribido ku mabbali kumwenna akyagirina otunuulire the money era weeraliikiranga nnyo omuntu Kasuku atavaliwinga ssente ono katubifiirwe ffenna oyo from day one bw'oba olina business gy'ogasse naye noonya engeri gy'ojawula nga temunnafuna buzibu. Wamunyiiziza muli mu dduuka lye erimu leero saggudde wanti wannyiizizza noonya engeri gy'okola branch eyiyo kubanga oli wamunyiiza. Ndowooza mubiwulidde. Okalegedde bulungi? So kati tumaliriza tutya? Abantu mukola amannya. Nze ndaba nnyo mbeera nnyo ku events n'olaba TikTok nga abonaabona. N'ogamba ekimubonyaabonya nti erinnya lyamusanga akkirira. N'aliwira nga limuzitoowerera maki? Tewali kipya kigenda mu maaso mu ggwanga kuno. Abantu wali abantu nga bafumbo mwami na mukyala ne baawukana. After some time ne batone bagamba naye kakati maze emyaka 20 nze mwami Kigozi oli mukyala ki Kigozi tuyina connections zetufuna mu linnya lya mwami n'omukyala Kigozi kati nze mpita abantu twawukane naita mukyala Kigozi jangu oyagala ki saagala alabikira mu kifaananyi kya mukyala Kigozi saagala akola bwati saagala akola bwati ng'oli agenda ayita akamaali kaalina okubeera mukyala wange oli muki mukyala wange naye toliba mu kifaananyi kya mukyalani Kigozi onakkiriza kiwa obudde okirowoozeeko ng'abantu bakugamba nti twale tugenda ku mukolo naye emmotoka y'omukyala nagirengeddeko wali omwami najja n'asimba ne batikka ne bajja ate nga beekutte ku muki ku mukono. Marriage is an institution. Yeah, but we have to ask what happens when love is gone. And kyenkugambye nti bano baana bato bo bakyalina ebintu byalina okukola ki okugenda mu maaso nabyo naye ate balina ekyamaanyi ye business ebagatta. Ngenda ku example omwana ku social media ye Subi Queen nali simugoberera nnyo naye ate nalaba nga Subi ate yali afunye amaanyi nalala ku business ye ng'ali ne kano kamu nonaani ali muzungu ne bafuna obutakkaanya bwabwe Subi alina boyfriend naye engeri gye baakifulumamu nalaba nga yali yakito nada on the side of business wali ndio mjajja okugamba moke bisibe nobo kitegeera ne business is business naddala ng'okkiriza nti ekyo ekibadde kibagatta tekikyakola ki ekikyaliwo bannaye temuzannyira mu mikisa okuleka nga olina gye wagenda n'onoonayo ekidomola ky'amazzi ky'omukisa ngoma yajja kuddayo kifuneyo ate dda wavaayo na kidomola kya mukisa n'okozesaako liita 5 ng'olina obukakafu
delete endale waka wazirekayo. Ojja kuddayo Seneko. Thank you. Kale ye emboozi ya Saymore omwezi gwa March. Bw'omala ogiraba wano ate ojja genda ku Saymore official nayo nsangeyo ng'ate mmuwa. Ebimu ku byensinga okumwagalako kwe kubeera nti bwe tujja muwulira nnyo emboozi ezisasamaza kino kiri naye agezaako okubeera the sober side of all of this. So omuntu alabye vidiyo eno, there is so much to learn from it. Naddala bannakantu. By the way, nga tumaliriza abaana abo mbanyiigidde nnyo bonna babiri. Omwami omulenzi n'omwana. Nze nnyiigira nnyo abantu abalina kyenjagala. Nze njagala nnyo abantu Katonda baawadde omukisa. Saagala bagwe. Njasi njagala nange mbeegatteko. Don't kill that blessing. Nze mu business side gy'oleese omuwala oyo y'omu ku examples ze nali nga nkozese nnyo how you can use social media. Nti nze mbadde nga mulaba ng'afuluma emmotoka ye najjala ngamba naye kateni zizino biki naye olaba omuntu bw'omulanga akikola emyezi bale simulayo ebbanga ddene but this 6 months ng'olaba nti akikoze kitegeeza akikola ki akifunamu. Abantu bangi baagala oteekayo TikTok kuvuma okitegeera naye bw'olaba omuntu nga ate atambulizaako bizinensi ye wallahi erinnya ne likwatayo. It is something, you know, I still see she's doing it. However, now she's facing divided opinion. Whether she's right, whether she's wrong, it's definitely going to cause us some stuff. And salsina kuira ku Zubeda. Ne ku flow y'ebintu teri eyewitness teri muntu alinaanya alaba bintu ebyo bintu bya nnyini byo. Ani nti omukyala yabigabye yennyini. Bintu bya nnyini byo. Sinamukubira. Naye bw'owulira emboozi ayina engeri ate gy'etangiye kuba mu mirembe. Nange kye nalabye mu mboozi eyo yonna. Yali mu mukwano n'omusajja ng'omusajja amunyiigidde ono n'amuwa akaweta. Kyeyo kye mbagambye beere Kasuku nina omulimu gwe njagala tutandike. Twetaagayo tufune balo nti bagibbe endowooza yange wano. Tujja gyogerako nga tumaze wa. Kubanga mu mawulire ge nkozeeko abantu balina a problem with PR. So we need an independent PR company. But also we have seen a lot of stories. My story yonna kasitejja mu love. Olaba bano abasajja baffe abasinga bwe tugamba abafere abakuba South Africa weeyo. Escape route ogimanyi bw'ogenda n'obatunuulira basuula abantu bano mu mukwano. Kati story yonna erimu nti we were in love n'entunda ennyumba ssente n'enziwa ono. Izibu. Abantu bazze mu mawulire n'ayogera ebigambo agenda okujjukira ebigambo ebituufu ebyokwogera ng'obudde bumukoze eki? Bugenze. Nga ssente azirina nga n'abamatekati bakyasula mukola ki? Kumuyamba. So weetaagayo abantu nga bana nga kuliko looya, kuliko n'omuntu amanyi amalina gamba kati kusinziira ku mboozi eyo ogiraba muleke yeeyabye. Ffe tujja kudda oluvannyuma. Waliwo akaseera abalooya we bakugamba nti sirika ng'ate weetaaga amaki? Amawulire. Kati twetaaga ekintu ekisobola okugatta ebintu ebyo. Anyway. Naye abalya abapiara abali mu kulya nga bo tebaagala bamanya bo bafunyemu. But I hope they eventually find a middle ground and see how to move on. I don't know sijja gamba nti they must, but well, they have to at some point. Ebisigadde byabwe ffe tugenda kusigala tulya. Ne bakiggalira awo. Twayagadde kulaba abantu. Naye ne mutwagala. Mutwagala mutufiiriddeko. Nekibeera waawo ne kiggwa. Njagala nnyo abavubuka abakoze ennyo mu ngeri yonna. Kasuku olaba teri ateeka ssente mu muntu atali promising. Oli ne waanajja n'akuwa bwino n'agamba nti ssente za mirembe za gundi, ssente za gundi za gundi. Abantu bateeka ssente we balaba ssuubi. Abagagga bangi abalina ssente ze babbyebye naye anoonya omuvubuka ogwo gwasobola okukwasa obuwumbi bw'obwo alwaninga amasomero mu mannya ge naye tamulaba. Kale tetujja ssukkawo wano. Until next time mubeere bulungi mweraba.
The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange